Bana banange batuzinda namuzinde yalinnya mu ndege kamba lojiri ebigambo by'embagambe byaliwo ssebo omwaka gw'enkaaga mu nkaaga namuzinde yalinnya mu ndege batulumba. Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Mbalamusiza nnyo muna gye musinzira okubanga muwagira Media Choice Television yenze Saalongo Kanka Kapita. Zolaga omulungi tezirwa nakoze akalango ne mbasuubiza nti saawa zino nja kuba mbatuusaako puroguramu ey'okwogera kwa Kabaka wammwe, Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda, omu ku babiri abafuga Obwakabaka ono nga ye Mulangira Juma Kateebe oba muyite Kabaka Kateebe. Olw'ensonga nti nno tebambeera bakabaka babiri, tujja kwongera okukaatiriza ekigambo ky'Obulangira nti Omulangira Juma Kateebe naye ng'abeera Kabaka wa Buganda ajjudde, ono nga ye Kabaka w'ennono n'obuwangwa, gamba emizimu, emisambu, abalongo, amayembe, ono yasembayo ku ntikko. Ayogera ku Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda, Ssaabasajja Kabaka Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi II. Bw'oba otegeera ku nnono ebintu by'ennono ate ebyokola ebyobuwangwa ssaako n'okubibezaawo mu Bwakabaka bitudde mu kitiibwa ky'obwa Juma Kateebe ekyatandika mu Tebandeko we18 ebundeko eyo mu Busiro. Puroguramu ezo twaziraga. Ekindeese olunaku olwaleero, puroguramu eno njawuddemu ebitundu bibiri. Nsaba oweeyo omwoyo ate ng'owuliriza, bw'omala ogabanyeko ne banno n'atamanyi bw'omaliriza okugiraba omunnyonnyole. Puroguramu eno ekitundu ekisooka ngenda okubabuulira ku nteekateeka ze twalina erimu abaali beewaddeyo okuyamba Omulangira Juma Kateebe asobole okufuna Wasula. Omwaka guno tegunnaggwako, ndabye nga gunaatera okuggwako ng'omulimo gunnemeredde, kwe kujja okugubalaga. Gwe waali gutuuse we gutambulidde, gwatambula gutya kuba twali twagala tugwanjulira Obuganda nga gumaze okuggwa. Newankubadde waaliwo okutaataaganyizibwa mu kitundu ekyokubiri, kwe kwogera kw'Omulangira Juma Kateebe naye kwali, era yeeteekateeka wano ng'eno bwe mbanjulira. Mbajjukizaako mwenna abatamanyi Mulangira Juma Kateebe ono ye Kabaka afuga Obwakabaka bwa Buganda ow'okubiri. Mugende mulabe puroguramu ze tukoze emabega ezikwatagana ku Mulangira Kateebe ne gye tuvudde. Mbajjukizaako nti nno bano abasibuka ebundeke, omusajja ono yagobwa n'afuumulwa ku ttaka lye yalina eryali kwe yalina okukolera emirimu eryali e Lubaga. Abaamufuumuula abakungu mu Bwakabaka bwa Buganda nategeezebwako nti Ssaabasajja Kabaka wange Otabuuka yalagira bamukubira olubiri, era natuukayoko eyo ebugeme eyo gye baafuna akataka kali eyo saakapima, naye mu kapimya amaaso gange nalabanga 65-35. Baamuzimbirako ekiyumba ne kyatika, kyonna ne kimenyeka, era tekyali kiyumba kirungi okubakakasa, yakivaamu ng'akitidde okumukuba. Bwe yakivaamu n'ebigambo ebyamusuubizibwa nti ali baazimbirwa olubiri awo wali wakumutereka buteresi oluvannyuma lw'okugobwa e Lubaga eyo oba mu Kampala wano, nkutegeeza butegeeza nti kikwali kulimba. Yakanya kulinda nga kusiwa nsaano ku mazzi, talina kye yalaba. Emyaka gyonna ng'okubajjukizaako atudde mu Bwakabaka, era nga mu bigambo bye mumanyiiko yabukuuma ne ku boobota baamini ffe gye tutaabulabira ne bwe bwawerebwa be bantu abaasigalamu ennono gye tweyagaliramu n'okweyita amannya ag'ebika byaffe ng'eryange Kankaka. Kati mu puroguramu zonna gye nkola ebundeko eyo, abaalinga abakuumi bannyinnyonnyolwa nti ate ettaka baalyefuulira ne balikolamu ebyapa ne lifuuka lyabwe. We nagenderayo puroguramu endala gye nabalaga ataagiraba ginoonyeeko, waliyo okwasa amayinja n'okutunda ensozi z'obuwangwa ezikolebwako emikolo bo gye bakola mu lulyo lwabwe olw'aba Juma Kateebe. Era eyo waliyo enkaayana kutuuka nti Omulangira yali takyasobola kubeerayo. Nteebereza nti kyalibaddeko kuno kuteebereza n'amajambiya newankubadde nga musajja wa nnono baalemwa. Kakati bwe yava eyo ensi n'emutwala yabulako ayamba mpaka lwe nakola programs. Bwe nakola programs njagala okubeera nga abatazimanyi gendayo muzigoberere. Programu eno omulamwa gwayo gwensookerako kwe kubabuulira wawe twali tutuuse. Ennyameno n'omusaayi weewala okunyigiriza oyo bwe mufaanana, buli lw'omutuuliro beera okontana, n'entegeka z'omutonzi we mu bujjuvu, leka omugabo gw'alina gukozese, jjukira yaweewa n'obuyinza ku ggwanga lye, okulirwanirira ennyo Ssaako ddagala, wagamba ekimunyiga awulira ensonga ye.
nasalawo ne ŋŋamba nti nno bagamba batya mumpeeyo olugero olulungi awo mulwandike mu komenti olutegeeza nti bw'oba tewali akufaako weefaako wekka atalina mukamwana lwe kamwana nze lwe nninawo n'agamba nti munnange engeri gye nnyina midiya egobererwa abantu be siina kye nnawa kamba nnyonnyole neeno ensonga abantu mwajja mu kabokisi kange ku ssimu yange ne mutandika okumpa amagezi ag'enjawulo nange bwe mba nnyonnyola ebintu ebyali eby'enkizo bibeeramu okutya okungi anti tutya nti bw'oteeka omuntu mu mawulire ate n'abalabe baba bamulaba kyokka ate abalabe bwe baba bamunoonya babijagala bimukola bo nga bo nga beekwese mu bisiikirize bawaayirizeemu ffe nga bwe mwalaba ekyangwako emabegaawo ekyo nakiyitako kati nkola mirimo ku mulimo guno abantu mwampa amagezi nti lwaki tetufunayo ettaka eddala ne tumukubirako waayinza okugira nga abeera ne bwe lutaba lubiri wonna wanaaba asula ffe kitulitiumu olubiri era tuli ekyenyumirizaamu abantu bangi bansuubiza amataka naye okukola kwali kwa kasoobo olw'ensonga nti nkozesa essente yange siina facilitation oba siri kitongole kati enkola ebeera ya kasoobo kuba lwenfunyeyo amafuta lwentuukiriza omuntu kyabeera ŋŋambye engeri gye siri mubbi nfuba okulaba nga nsooka kufuna zange nange mwenteekamu nsaba okubanjulira mwenna mwekubireko mu bugalo abakimanyi mukimanyi Omulangira Juma Kateebe yasobola okufunayo poloti waagenda okubeera abatusuubiza amataka abo tubeebaza nnyo ebyakoma mu lusuubo nabyo tubeebaza kubanga omuganda yennyini agamba nti akusuubiza akira akumma weebazanga bwebaza ku nsonga eyo nammwe mwebale newankubadde sitwasobola bw'okwata ku lw'Emasaka n'oyita Katende n'ogenda mu kitundu awo kye bayita Erungala twafunawo poloti 100 ku 100 eno gy'olaba Omulangira Kateebe kabaka waffe watandise okuba olubiri twayanjula omulimo mu bugubi abatono olw'ensonga twali twagadde okugwanjula eri gye muli abantu abangi nga guyinako we gutuuse olw'ensonga ezino naziri era omulimo twagwanjulirako abantu batono abatukwatirako kantwala eddakiika ntono nga mbalaga enju eno bwe tumala okufuna ettaka lino nga tumaze okulifuna wakati w'Omulangira okuyiiya byali ayiiya ebibi eby'obuntu kale mu Bwakabaka talina kukola naye munnanga agenda n'akola twebaza nnyo abaamuwaayo kasente abasamiza abaamujjukira ne muyita mu nkola zino n'atambuza ebigere ewamu najja n'asobola okubeera nga ye n'omuzaana we basobola okwekwatakwata obwo obutono okuva le twali tumujjukidde mujjukira puroguramu eyasooka yaddamu amaanyi kakati abaatuwagirayo ke baatuwagira tubeebaza mwatuwa obuyambi okuva ku poloti ne tugula 100 ku 100 era yeeyo eyeetaaga okumanya ebisingawo ku ekyo ng'ate ojjukira bulungi nnyo nti wassaako ettaffaali ngenda kukubuulira lwaki nkyanjula nvudde ku ndagaano kubanga tekinnaba kuggwa ate twali tulagaanye kibeere nga kiggwa Abaganda babadde beewunise mujje twogere kibuuka nkomyewo n'obubaka ate nga busava ngamba abasajja ba Kabaka mwenna muwage ngenda bakubira emiziki mujje tusimire mwenna babadde beewanise emitima gikke omutanda baana ba taata akubye ku matu mwebale kusaba bannange ekisiikirize ekya Mukama embuga gyekiri ab'ettima babadde beesunga ffenna tukaabe Kabaka wa Buganda tafanga bukawawa kino kisiikirize kya Mungu ajja balumya emitwe ennyo sseggwanga musota bw'alabika ffenna ne tweyagala wano gwe kirumye musabye agende yeetuge Abaganda mugume Mukama mulungi omutanda yakubyeko ku matu tusesebbule engoma n'engalabi oyo gwe kiduguda kimudugude Abaganda mugume Mukama mulungi omutanda yakubyeko ku matu tusesebbule engoma n'engalabi oyo gwe kiduguda kimudugude tumwebaze Katonda n'engeri ze ffenna tuyimbe atenderezebwe nnyo Mukama tasingika abatemu baazina n'amazina nti nno kiwedde Katonda yabikyusizza abeeni mulamu seeka muzaate kyennyamiza ne babbisopu bali
bambi kitalo nnyonnyo tebaasimattuka n'abazzukulu abalala nga Jakana Kibi munnange wootabadde nabo tebalusomose kuliko abalogose eggwanga twegasa Obuganda bwonna tukuyozeyoze nebaza emizimu gy'abaafa bajjajja mulwanye ennyo mwebalegera omutemu yali asaza amagezi Buganda ekaabe Mukama yabikyusizza ye talyanguzi Buganda erabye n'abalabe wabula naye mbabuuza twabalyako kiki mu nnyinnyonnyole baali batusaze olukizi n'abakyetabamu mumanye twabategera omulimo nze we nagukomya mazima ngera nakoma oyo kigambo ekituufu eky'omulembe guno naggwamu bwe mmala okugwa n'okuggwamu omulimo guno ate gwo tegujja kugwa saagala nsaanyewo bye nali ntuuseeko kyekindeese ngubanjulire ennyumba eno gy'olaba lwe lubiri lwe tuteeseewo y'emu ku nnyumba esooseewo mu lubiri lwagenda okukuba ku bugazi obw'ettaka erya 100 ku 100 kaakati mu nsonga eyo twagizimbako okuva mu musingi nze nno gwange tegwali nnyo mukulu gwali gwa kuyiiyiriza n'okusabiriza abantu ab'enjawulo ku lw'ekyo kyenzikiririzaamu ennyumba eyo etuuka awo ndooza mulaba siigyogerere ati siri alaga mubiri yiiyo mugirabe amaanyi gentaddemu temunneebaza temunsiima olw'ensonga saabakolerera neekolerera nange ndi Muganda obweyamo bwammwe abaabusobola obutuusa nabutuusa ennyumba eyo neetuuka awo kale nno we nali njogerera ebyo Omulangira eri ewali enkaana z'amajambiya yali azikooye ng'ayinako waabeera owali atandise okusinziira okukumanga ebyoto kuba mwali mutandise n'omuwa enku nammwe tubeebaza nga zzeemu okukuma ebyoto ng'ensonga ziringa ezitandise okulabikamu akatangaala ate gye waava ebigambo ti ate abo balina ssente biki biki eyali atuwadde n'atugoba twakuba ekibaati wali oluvannyuma naye ebyo byonna byonna nga sinatuukayo kuba ate nange ekibaati kyannyonnyonyoddwa luvannyuma awo nawo saaliko kaakati mu kuweereza amataffaali twagaweereza n'Omulangira kennyini emyaka gikuzeekuze naye twakolanga kitusobola kubanga amazzi twagasomba tuli basajja era nga bwajju bwe mujja okuwulira mu kitundu ekyokubiri anaabyeyogerera simulabe mu kamwa kaakati ennyumba ntitusobola ogituusaako awo naye nga bwe mbagambye banange naggwamu ekisooka emikwano mwanziruka nga temukyanneesiga nga mulowooza oba n'ebye mbagamba bya bulimba kale nno omulimu bwe gutyo we guli wenjagala mugujje kuba nze nabijjamu enta munnange buno obulumi bwendeese ate n'amaanyi nkomyewo nago okubanjulira obbategeeza ti nnyumba eno twetaaga ne tugiggala ne tugisereka ne tugisemintinga ebyokkubawo olukomera binaaba bya lulala anti kasita tunaamaliriza n'ekifo kino mu nsaasire kyalibanga kiswaza naye bwe sanjula temujja kutegeera naddala mmwe abali eyo abati ku mawanga atasobola kulinnya nnyonyi kwerabira ekiyungu tetulina n'akayumba k'obuyonjo ng'okyadde nako tetunnaba kafuna tukyeyambisa ak'omuzira kise yatutetekerako ku byobuwangwa by'Omulangira akayumba kano ke mulaba kano ndooza mwenna mukamanyi mumanyi mita ze kabeera okuva ewabeera ennyumba nako ekinnya kyasimwa lwakuba enkuba etutaataaganya nnaku zino kijjula amazzi tekibeera bwe kityo twetaaga n'oyo akyeyamye endooza mukirabye okukiggusa ne kitereera ku mutindo naye kati mu nnyumba eno gye mulabye twetaagisaamu amadirisa twetaagisaamu amabaati twetaagisa amabaati ate era Omulangira yansabye nti mumuwe amabaati agasobola okukola mwamba ndowooza abamanyi okuzimba mubimanyi nk'oyo yajja kubayamba era nammwe abazimba mujja kusobola kutukubira ku ssimu tulabe ate nga ku mulundi guno kyekitundu ekyange kyembadde nnyanjula ekyo okubalaga omulimo era nga mu nsonga eyo okusiima kudde eri mmwe abaakikola nze nga nze simwe mwantuma nze nali nkozesa maanyi gange ka airtime ke nabanga nfunye naye obutabalimba naggwamu ekyo tebabalimba obusobozi si kyalina n'oluusi mbabulako ne kaddata oluusi kagira ne kagira kuba naggweramu ddala kaakati njagadde ntwale omukisa guno okubaweereza obubaka buno nga mbanjulira ekitundu kino
bw'oyita ekatende ku lw'Emasaka n'ogenda mu kitundu ky'Erungala, omulimo guno gye twaguteeka naye gutunemeredde. Omulangira namulinamu essuubi olw'ensonga nti eby'ennono n'obuwangwa yali atandise okufuna ku ssimu zaabo bekikwatako, naye ate nabo baamusuula. Ndowooza kyajjamu okwetabika kw'ebyobufuzi n'ebyo ebyali bitulemaganyiza n'abantu ne batunyiigira oluusi, oba oluusi baatwesonyiwamu. Kati mbakoowoola, nze Ssaalongo Kanka Kapita era taata w'abaana, ndi Muganda neddira Kinyomo, mbakoowoola twegatte ku mulimo guno tumalirize ennyumba y'Omulangira Juma Kateebe. Anti bali bo tebaamuwasaagala ebyo byongerako. Abamu muyinza okubuuza nti obwo buvunaanyizibwa bwaffe. Atabuwulira muli era naawe kireke. Tosussa mumwa kukikubaganyako birowoozo, nkusaba era nga nkwegayirira. Kubanga ekisinga okulemya pulaani be ba mudomo aboogera ne byatamanyi. Ayina akasawo ka seminti tuyambe, ayina amayinja tuyambe, ayina omuti tuyambe, ayina oluggi tuyambe, alina ekintu kyonna ky'omanyi kibeeyambisa okuzimbisa ennyumba. Ate luno twali twagala tukole ey'ekirangira, olubiri naffe lutwali ennyumirizzaamu. Bw'obanga obusobozi weebuli wankubadde bwakunyigiriza tuwe eky'omutindo. Nkunga era nga nkubiriza nga nzijukiza. Omukyala ew'omukono yali ansuubiza ttanka, saagino n'olw'ensonga saayina wakugiteeka. Maama waalinkubirako omulundi omulala kuba essimu zaabulankana. Akatanka nsobola okukakima akakapasite yonna kosobola ottuwa kuba nako tukeetaaga. Wano we tuli tewannatuuka masannyalaze amapya, tegannaba gaakoma emiti ng'esatu okuva ew'Omulangira, tegannaba kutuukawo. So tetulina amasannyalaze, tubulako emiti ng'esatu. Amazzi newankubadde mu buwangwa n'ennono, ono takkirizibwa kugenda ku luzzi. Olw'ekyo ekimulimu ate nga yakisikira, mazima akirina. Abamu kitusika ne kikomyawo era tukole ensonga. Naye amazzi tetunagafuna nago nti oba ga national water, tugakima ku luzzi. Oluzzi luli kutambula dakiika 5 n'osena ekidomola. Naye omusajja ono era kabaka wammwe akuze mu myaka, n'abaana baavaawo kuba wano tewali buyambi, mwekyo ekibaati kibadde tebakyasobola kusulamu. So ageesombera. Twebaza nnyo baneiba baffe besijja kwatula amannya kubagatta mu nsonga bwe mulinzikiriza okutuweereza ku bazzukulu ne batusomberangayo liita 5 n'okutuyambako omuzaana asobole okuteekerateekera Omulangira mu mbeera eyo. Enkuba bwe yafudde embye ne mpulira ennaku etagambika, naye nga nange sikyalina busobozi. Nakola mukutu ne gufuuka ogw'amaanyi ate teryali gumalawo. Ekyo nkirayira. Kaakati kwe ngenda okusinziira Bakunga, Omulangira yafunye omuyambi, ng'era omuyambi oyo mukyala. Ennamba gye mulaba eno gye mpandiise mu mannya ago, asobole mumuteereko obubaka obwetaagisa mu ssente, mumuteereko obubaka obwetaagisa mu bigambo, mumubuuze ku bibuuzo, nate muwulirize nnyo ekitundu ekyokubiri mwayogerera, kuba alina n'ebintu eby'enjawulo by'abawadde olukusa. Obubaka osobola obuyisa okwo. Obwesige akasente akaasooka kaali kayita ku simu yange, naye nange natiitiira kati mbasaba. Osobola okunzizaamu amaanyi n'ombuuza ebigambo, naye ebigambo bya ssente biyiteeyo. Awo mazima nange natyawo. Mbasaba nga sibalagidde, abalina omutima omuyambi mutuyambe. Kale mbajjukiza nti atategedde ensonga goberera programu ez'emabega ku Media Choice. Tuli ku YouTube, tukolera ku online kuno. Genda mu YouTube, omala okunyiga mu YouTube, noonya akapeesa akalawunda akaliko akati akonga ke kasaakinga oba ke kanoonya, wandiikamu ekigambo TMO online television. Ekyo kijja kutuusa ku mukutu gwaffe. Oba wandiikamu ekigambo Media Choice Television, kubanga twali tukolera muri erinnya ne tuli branding ne twetuuma erinnya eddala, wonna ojja ku mukutu gwe gumu.
tulina Twitter n'essimu eyange yeeyo yeekola ku WhatsApp ku byamukutu kumpabula so si mu kusonda ssente z'Omulangira. Kakati engeri gye liri Gandaalo ekyasinga tukaluubiriza emabega kwabanga kutambula n'amafuta. Nyongera okujjukiza yali atuwaddeyo omukisa nti twesasulira akamotoka ka wiishi tukajjaawo nga tukuwaddemu ssente ze wakasuubula baaba ddamu otwesige. Tuligamba abantu ne bali katuwa kubanga entambula yatulemesa okgendanga mu mikolo ssaako n'ebintu abantu gye batuyise anti obuwangwa tebutundibwa era Omulangira teyabagambanga bwe kyamutumibwanga ng'atambulawo. Abaamuyambangako bwe baamuyambangako bwabanga bwagazi bwabwe ate era ekyo baakimutuusangako abo abaasobola. Byabalakidde mu puroguramu biri mu kitundu kyakubiri nkibateereddeko eyo ebadde ennyanjula newankubadde ennyanjula etuuse ku Nnyooge. Yenze Ssaalongo Kanka Kapita nyongera okubajjukizaako ennamba eyo ey'essimu eri mu mannya g'omuyambi era nga mukyala mujja kumukubira. Kambasabe mweteeketeeke essaawa eno yennyini Omulangira amaze okutuula mu ntebe ye ate tugende mu kwogera kwe. Neeyanziza neeyanzeege Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda Ronald Frederick Kimera Muwenda Mutebi owookubiri. Mukama gwe muyita Mungu wonna w'omusinziza musabe amwongere buwangaazi. Nkolimira baakwasa emirimu ne gibalema okukola nga mukozesa mitima mibi n'okweyagaliza. Ekikolimo ky'enkoko oluusi tekitta kamunye naye ate weekiri nkibataddeko. Okukolima si kwange, nze kwagaliza muntu ayagaliza mulala nti naawe kiri kutuukako naye si nze nsalawo, Katonda y'asalawo. Katonda oyo y'anaalamula kiki ky'anaabaddiza mu mbeera gye muyisizza. Bw'eriba nnungi eriba mpeera ya lubeerera, bw'eriba mbi guliba omutango oba guliba omuwendo ogwenkanankana ekyo kye mwakola. Katugende mu kwogera kw'Omulangira. Kya kitiibwa nnyo Mulangira okuddamu okusisinkana ssebo nate omulundi omulala. Eyanza ssebo. Bassebo ne bannyabo abakulu bonna mu biti byammwe mu Bwakabaka wamu ne mu gavumenti yaffe ya Uganda, abazzukulu mwenna wamu n'abaana mwenna asanyuse nnyo okubalaba. Akaseera ak'emabega nali nzigweddemu amaanyi ag'obuweereza buno naye kinsanyudde nnyo nti wakyaliyo abantu abakulu abakyasobola okunneesigisa ensonga nsobole okuddamu okubaweereza. Nsaba okubategeezaako nti we tutudde kyekifo ekipya eky'Omulangira waasinzidde okubaweereza obubaka obwo nate era we tugenda okusinziira okwogerako nammwe. Mulangira obulamu bubadde butya okuva lwe nakola vidiyo eri eyasembayo nakulabako era nakuwerekera bwe twagenda wano ewaali omuti omuwanvu sikyajjukira ngenze nsiimuuka ne mu mikolo emirala egy'obuwangwa era lwe waliko emakukuba ku mukono gwa Walusi lwe wagabula ekijjulo kya ndawulo eri abaana na ensonga ze wakolayo okulambula olusozi Ssaako n'ebifo ebirala byonna by'ozootereza mu kiseera ekyo. Embeera ebadde etya? Ebali nnyo ssebo. Embeera tebadde mbi ate tebadde nnungi nnyo naye okutwaliza awamu ekintu kyakyukamuuko oluvannyuma lw'abantu okutandika okumanya nti nkyaliyo. Natandika okumpeereza ku bubaka
n'abantu abamu abalina obusobozi obutonotono nabo nabufuna mazima era njawo okubeebaza timwebale nnyo okubeera n'omutima omulungi ogwannamaddala mazima. Ensonga ez'obuwangwa ezibadde zikolebwako naddala ze nakulaba nga okuttemu nsaba okukuleetera obubaka eri abantu abatonotono era abategeera obuwangwa bakwebaza okuddamu okkuma ebyoto. Kale emabega awo kyakaluba ebundeko eyo mu ngeri etaali nnyangu gw'okusobola kuba nze najja neebuuza Ssaabasajja Kabaka yali embeera gy'alimu si nnungi nasembayo okuwulira jjo nti tekyalinga ate luli we nakusabira okulaba ng'ekyoto abantu baddamu okukikuma. Mazima waliwo enjawulo era nkuleetera bubaka bwa kusiima nti ekyoto kyaddamu ne kikola ki ne kyaka bwe simanyi nakireka kyaka abantu era ne neebaza n'abantu mu kaseera ako naye era ebintu bingi nnyo bize. Ssebo Omulangira tukusabira era tukwebaza ku nsonga eyattukizibwa ey'ekyoto lwakuba kati sinnamanya wa weetuuse naye kale katulabe. Waliwo abantu emabega awo abaali batandiseeko ku mulimo engeri eri ewayasibwa ensozi n'ewatwalibwa ebibyo abaali batandiseeko ku mulimo gw'okusula. Nsaba okubategeezaako nti wensanze Mulangira wano we mulaba atudde wano ke kalima akatonotono akaali kateekeddwawo naye nga bwe kafaanana era bwe kafaanana. Kantegere ku nsonga ate ebyensula bino n'ebirala. Omulimu guno tegubadde mwangu era si mwangu olw'ensonga nti obusobozi butono ate omusajja yenna alina okwerwanako ate bakabaka baffe baalina enkola yaabwe nga bakuba ebibuga ebitali bimu. Kabaka omu yabeeranga n'ebibuga nga 8 kati ekyewuunyisa okuba nga ate nze ndi wano mazima olw'ensonga nti ndagirwa kyawo oli kati vaawo niwe obadde oyagalawo otya ngamba ate gendaku mu kitundu ekirala mazima. ennaku zino wabaddewo gye mbadde olusozi olumu ng'era ndi ku mulimu ogwo gwe nalowooza nti gunaayamba Kabaka waffe wamu n'abantu baffe bonna. Maliddeyo ddala ebbanga naye nga nsula awo ku lwazi ngamba omusajja alivaawo ddi wano naye ekiseera kyatuuse awo nenkola ki nenvaawo omulimu ogwawo ne kuba nkuzeeki nga guweddewo nga guwedde olwo ngenze ate ku mirala mazima. Kati wano nakubawo embuga yange mpola mpola olw'obuyambi omu obwampeebwako nengenda nga nzimbazimba kyamazima omusenyu mmanyi okugutabula n'ettafaali nsobola okuliweereza mu ngeri ey'obugubi. Omulimu guno kivudde gutambula akasoobo naye nga gutambula. Omulimu nze gunneeraliikiriza olw'ensonga
nti ekiseera kye tulimu kino ekyenkuba tegunnaserekebwako yadde okubikkibwako n'ennyumba saawa eno mwova okutabula seminti. Nayonze nga nze azze si mu bubi wabula ndowooza nti si ye yaligwanidde. Tetusobola kubaako ngeri gye tukwasaganya kuva mu mirimu gy'Obwakabaka eyo ne tulabanga ova mu nnyumba enkubirire ey'ebbaati osobole okuyingira wano. Kikyandisobose naye kizibu. Buli muntu alina endowooza ze. Oyinza omugamba nti kati bannaye njagala kubeera wano, tetusobola ku tetubiriiko. Kati gwe weerwanako wekka. Mazima. N'olwekyo sirina nnyo kyentya nti oba nja kugwirwa obaawo wendi. Nze ndi mugumu. Kati ekirungi nasooka nekuba ku mulango gwasooka. Abantu ba Katonda ne bakola ki? Abanzirukirira ebyokwambala sukaali ne bakampa. Kati era mmanyi nja kuddamu bakaabiri. Mazima. 10 terikyawo omu. Mazima. Omulungi ajja kumpa. Anaasobola ajja kumpa. Kati awo kimmanyi ejja kuggwa. Mazima. Naye ng'omulimu ogusigadde babbaati kugala ennyumba ebange ewedde. Era nabadde ndowooza nti Kulisimasi eno n'agiriiramu naye tekisobose. Kuba nkiraba olunaku olwaleero ebula mbale ebula 2 ndowooza ne Kulisimasi kozi n'omwaka ennaku nazo mbale ndowooza tulowooze mu mwaka guddako kubanga guno gwo guganye. Mazima. Mulangira nsaba okubuuzaayo akantu katono kano kayambe buli muganda waali n'oyo asoose okundaba olwaleero kuba nange bentuukako be batono. Siringa terefayina ennene ennyo ezirina essente ezizisaasaanya okubuna ensi n'eggwanga ntuukirirako abo abatono. Ekiseera aga abafuzi abayise baweze Obwakabaka nakitegeera nti no naddala bwatuulamu mmwe naddala ggwe mujje ensanvu. Mu biseera by'obugubi Obwakabaka wabukuuma otya ffe tusobole okubusanga? Obwakabaka buno nvudde wala nnyo nabwo. Sijja bbo kunyumiza nti kati naliwe nti naye mu kubonaabona kwempiseemu nabwo oyinza n'okunsaasira. Tebeeza ku Amiini nabonaabona nabwo. Obote era nembanga mbonaabona nabwo. Obote yabuweera okubugyawo. Obote tu nabo nembonaabona nabwo. Kakati Obwakabaka nze nga mbukwatiridde mu bugubi. N'olwokuba ekintu nakisikira sobola kukyejjako. Mazima. Okujjako nga Mukama yagamba nti kati kiveeko nesobola kukyejjako. Era na wano wentudde nkola. Sigamba nti ntudde. Era nze Obwakabaka ne bubanze tebunsiimye. Katonda eyanteekawo
yasobola okunsiima. Lwaki oyinza kubuuza omanyi waliwo abeeyita bakatebe nabo gye bali. N'omubuuza ebyaliwo okuva emyaka egyo. Omanyi omuntu ayagala nnyo ekintu ekiwedde. Mazima. Erinnya bwe lirongooka awo nga neerinyigawo kameeme. Mazima. Naye nga kifo kizibu nnyo, kizibu ddala. Bagamba nti wali eyo mu kubikisa Ssaabasajja Kabaka akabugo, ensonga zonna ez'abagoba awo nti zaatuula ku mugongo gwo. Nentyamu ne ŋŋamba fe ab'ensangi zino omuntu omu babiri akulemera ku mugongo n'otya n'odduka ne gy'osula n'enteeberezaamu ate ggwe mwakola mutya nga gavumenti nnamba ye tabaagala mubeerewo. Kale kye kimbuuzisizza ekibuuzo bwe kityo. Emigugu munaayo ogyetikka n'okolamu n'overload ne weetikka ne gy'otoosobole. Olw'okuba nti emmotoka yo yerina ogitwala. Kati ekyo n'obanga nakyo okigumira. Mazima. Ate nze ndi essanyu okulaba nti bino byonna weebiri, nenze ndi mugumu nti nja kutuuka ku buwanguzi. Mazima. Pozi ekyali kintisizaamu ye muganda wange okufunamu obukosefu. Naye era ng'omuntu bw'abeera ate ffe tulina olulimi olwaffe olw'ekisamize. Lwe baleeta kwata mu ssiru. Mazima. Kyobadde okimanyi? Mbadde sikimanyi. Mbadde manyi alondayo ekigambo ekyo bankikoze. Mbadde manyi mu kika alondamu musiru n'agamba ono gwe mba ntwala. Akulonda nga n'amagezi olina. Mazima. Amazaali. Buli lwofuna ekintu manya nti oliko amagezi, amazaali, amasomo nago geetaagisa. N'ekikulu magezi, mazaali. Mazima. Ntegedde bulungi. Omwaka guno nga guggwako gugenderera okuggwako ate tuyingire omwaka omulala. Nkakasizza nti obaddewo n'obeerawo. Era tusaba Katonda w'abajjajjaffe akuwangaaze, akwongere n'ebintu bino bisobole okuggwa. Emabegako awo waliwo abantu abaali beeyamye nga bagamba Omulangira bw'asalawo okukola ensonga ez'obuwangwa nze nja mukolera kino. Naye ndowooza oba nze nabamalamu amaanyi kubanga ebigambo byajja ne bigobagana ku mugongo ne banduwooleza oluusi ebimu byessiri. Mulangira nga waliyo omuntu akyalina akantu konna twalisinze kwanguyira kukukwatizaako ki, kubanga mazima ennyumba yo ngirabye n'okunyigirizibwa kwonna nze nkulabye wano abalala baali kulaba ku kamera n'obutakumalaayo. Twanguyire kukukwatizaako ki? Essebo. Obwangu njagala bungi. Kubanga ennyumba egenda kugwa. Ekyo nakyo kizibu kya bwangu. Yetaaga kukomerera na kuggala. Obwangu obulala pozi nja okwebaza abaasalawo okumpanga enku
nensobola okubaako kyenkoze. Abo nabo bwali bwangu era nabo bwetaagisa. Mazima. Ensonga endala entambula era najoogerako awo. Tosobola kukola mirimu gino ng'otambuza bigere. Ng'olina okukwata akanywa k'enku okatwale empigi gy'ogenda okukikuma ate oveeyo ku bigere okatwale oba ennamaavu kati ekyo nakyo ne kibanga kizibu. Mazima. Ate osanga ekyo nakyo singa kisalirwa eddagala nga bwe twagamba ekyekyoto ndaba nakyo kyandiyambi kubanga emmotoka si yaki si yakwejalabya nti njagala nnyo okwekyegalabyawo ogenda ku biiki motoka etambuza muntu okubaako nekyatwala okukola emirimu kitegete bulungi nnyo. mpozi ekyobuwangu ekirala n'akasente mu nsawo ako nako kaba keetaagisaamu kubanga kuno kukaaba kwaba abanjagala era abamu abampa benkaabira atayagala simukaabira oba atanjagala nkaabira abo abanyamba ne bampaako kye bampadde ekkanzu kati nyambala era njala kufuna mikolo we bampita naye nagyo sigiraba kati nazambala ate ekkanzu zange ennungi nnyo. Mazima. Mazima. Kati negomba nalina embaga mpite waliwo abankubirangako nga babikolo naye nga sinnafuna lukusa muntu lumugamba nga simanyi na mikolo kimulangira gyalaga nga simanyi noonaatuukayo otya kale nga seekakasana oba banakutuuza oba nabo banaaberanga bali abakuyisaamu amaaso bealaba kati nga nti obbagamba nti mumuyite ate nga okyali ku kkanzu omwaka newankubadde guggwako nsaba kutuusaako nange ekkanzu eno entonotono ereeteddwa zijja kunziteka munnange ekkanzu eno mulangira neerabidde munnange baleeta beetise onansaasira badde sijjukira bulungi naye ekkanzu eno mulimu n'engatto ez'okusindikamu kuba nalaba otamuzannyo ebigere ku mayinja okaluubirirwa okusumulula obuwuzi zakutuusibwako neemabega wali omukyala yazigula naŋŋamba zireete naye nafuna ebizibu mbadde nziterese okumala akabanga nga ŋŋamba nti engatta eyo sayizi 9 nzijukira twali tugula sayizi 9 kale kati okutuuza okwagalanga kuno twagala mazima kubanga ennaku ezo wayiseewo bawukisinga 2 waliwo mwannyinazi omu bamuyita mubejja naaba naakulya bampita mu kkanisa nga bagenda okukuza emyaka 45 mu ngamba ndudde okugenda mu kkanisa mpezezza n'emyaka 3 sirinnya mu kyaki n'ayitawa n'olwokuba oli mwannyinaze nagenda ekyanyamba nalina amakanzu gange amalungi najjayo bujja kanzu zange na ngatto zange na kooti yange nga nyingira mu kyaki mazima
kyaki abantu batunuulira ku kunyirira kwe naliko kati wakazindaalo n'atandika okwogera ku bagole mukoddemi wange naye n'ayogera ti oyo yeyampa omukyala naŋŋamba mbuuze ku bantu omanyinza okwogera tekundiimu nnyo ne bwonzuukusa nfuna ekyokwogera kati mu kyaki ne mbabuuzaako bulungi ne mbagamba guno mukisa gw'amaanyi nze ndi mu byabuwangwa okuva lwe nabisikira siddanga mu kyaki naate ennyimba akyazimanyi kubanga ennyimba olwazisengako wali ku boodi nzenga nange ennyimba buyimbi ng'abantu balowooza lunaku mbeera muki mu kyaki nga n'abamu basinga okuziddamu ababutwazirabira bamumunya bumumunya kati ne mbagamba obweyamu bagamba nina munkubireko mu ngalo era nja kukolayo ne pate olw'okuweza emyaka 3 nga sijja mu kyaki kyaki yonna neekuba enduulu nesanyuka nnyo ne bakuba engalo era misa bwe yaggwa omubuulizi yankwata ku mukono n'afulumya ebweru twali tetunafuluma yagamba omulangira oyo mwagadde ayogedde amazima teyeekwesekwese n'ansabira by'ataasabira bantu bali abaawaayo emitwalo n'emitwalo ababaasa mazima ojja kuwangaala era ojja kgenda mu ggulu kubanga oyogedde amazima oli ku byabuwangwa lubaale si kibi amayembe si mabi naye abagabeeramu be bakyamu engalo ne zitta kale ako nkakunyumirizaamu katono mazima ebyo byonna mbinyumiza olw'okunnyiriza bano kwe batandise okunnyiriza mazima nandigambye nandiyambadde ki era nandigambye essimu bampa kati essimu nina 2 namba era baagira bugizi bweti nendaba whatsapp sikyagamba nti oba kiki ngenda nzijula mazima nzijula era mbebaza nnyo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala omanyi Mulangira nze ngaazi mazima ku lw'Abaganda abalala abantu bannayuganda ne bannansi ezisigadde abamanyi obulungi bw'obuwangwa nze sinnabeera mumativu newankubadde neebaza abo abalina we batutuusizza kaakati mbadde mbuuzaayo akabuuzo ndoza ke kanaasembayo olukyala luno lwompadde ndweyanze omulundi guno walina ensonga z'otambula nazo ez'obuwangwa naddala nakulaba nga tugenda mu bino ebifo ebyenjawulo bano wano ku nsozi ebintu ebyo by'otambula nabyo wano ng'ennyumba eno tonnagisereka ng'osula ewantu wali byo bitereka otya nsula nabyo binsula mitwetwe tebabibbe pozi ng'oli antemyeko mutwe obukuumi mu nnyumba gye ndaba wali mu mabbali gye yatandikirwako nga tonnasereka wano nga ndabanga obutono katono era sijja kugamba nti byonna nnabimalayo ebimu nina we nabitereka ng'ate waabuvunaanyizibwa kati ebiriwo era byebyo naye nga ndi mumativu nti buli kimu kijja kuba kitambula era n'ekyotulwa kuba sinnakikuma tokirengera wali okiraba
ekyo kyo tekinva ku ki wali mu mulyango nakirabirwa kuba epipa ensiikiriza n'abaana abange bakuze bamanyi nti kyoto n'abazaana bamanyi bw'otokuma kyoto emmere tujja kulya bw'otokuma kyoto olwala ninga buli kintu kiba kyangu mazima tweyanziza nnyo tweyanziige nze n'omukyala wange tukwebaza okutuvumula alusaazi alusaazi zaali zimufuukidde ekizibu mwawona twawona ate sitwawona mu mwaka gujje oba guli bwe wamuwa bw'oti eddagala tugenda okutuuka eka ntakyasalirirwa naye ennaku nga 3 teyalinywa na ddimalayo ye yabuuka bubuusi ne tuliwa ku mukadde ekyo tukikwebaza obubaka era waliwo omukyala alaba vidiyo eno gwe wawonya ogw'okwerabira mbadde sinnamuwuliza wiiki eno nasembayo muwuliza akwebaza n'abangi ennyo ng'ebyabwe siibyogere wano abambuuza n'obawa amagezi siko tukwebaza Mulangira weebale nnyo ku nsonga ezo ez'abantu bo kati nyinayo n'abalala bangi baali agadde kubanga gwe ntikko mu ggwanga mwe twazaalibwa y'obuwangwa ate nga kizaale ate nga wakisanga ate naawe okitambuzza ate gwe nno mu bugubi abaasooka simanyi waliwo abaali agadde okubawa ku magezi mu nsonga ezo bw'okyabawo omwagaanya oba tonnaba kutuuka kiseera ekyo ng'oli alina ekimuluma waliyo bano babalongo bwagenda oyo n'otereeza nabalaba nga famire oleka nsanyufu nnyo abantu abalala okyabawo omwagaanya kaakati nze ekyanteekesaawo byebimu ku ebyo nze ebintu bingi byensobola n'oŋŋamba ekintu ndi mulwadde kino nendoota buloosi nekugamba akozesa kino bwe kiba kyakuba nsaasi era nkugamba nti ekyo kyansaasi bwe kiba kunywa ddagala onywa ddagala bwebanga bulwadde buzungu era nkugamba wagendako mu ddwaliro mazima naye nga nze abantu nsobola okubawa ne bawona mazima bw'ate abo abamu abanneebaza bamala kumpa sente baali bankubira ne bankaabira naye mazima nze ŋŋenda mpola singa nali ŋŋenda nnyo singa sikyaliwo bwe ndowooza era abatono be nalaba nga mazima bazze n'okutuuka okunkaabira nababuulira naye ate kyansanyula nnyo okubanga bampa ebbanga nti ate mwana wattu balaba ekyenjawulo tusaba Katonda akwongera obulamu naffe ffennyini atuwe obuwangaazi okukulaba nga embeera ekyukira ddala simanyi oba waliyo obubaka bwali badde abazzukulu bo fe ab'amawulire abantu obusobola okubatandisa omwaka oba n'okubamazaako guno bagubeeremu mu mirembe buba tebuliiwo nsiibule buba we buli nabo kaŋŋende nabwo mwebalinyise ozzi njala okugumya abantu baffe bonna abali ebweru abaagenda okututawaanira nsaba babeere bagumu nze ndi eno mbasabirako mazima era mbakubiriza ewaabwe balina ebyoto mu mayumba bafukamireko basabe bajjajjaabwe bajja kuwewuka ebizibu abalala benjagala
okwogerako oba obubaka be bantu baffe ab'omu Buganda wamu n'amawanga amalala kubanga twafuuka ffenna muntu omu tewakyali nti ate ono wagundi ate ono waggwanga ffenna twetabula kitegeeza ffenna tuli muntu ki omu abo bonna nabo Katonda gyali tetumugaana kumusaba naye bajjajjaabo bano balowoozeeko toyokya bintu toyokya lubaale toyokya mbogo ebintu bikumire wakiri mu keesi tobimalaawo kubizikiriza pozi n'ekirala ekisembayo njagala okubunya muganda wange Ssaabasajja Kabaka nakubeera mbadde sinnamwogerako omanyi gwosinga okwagala tomwogerako nnyo bayinza omukukyaya mazima sama abeere mugumu akola ebyo bajjajjaffe baatulagiranga okukola tujja kutereera naye ajja kutereera mazima nze ndi mugumu kuba luli nali mpweddemu amaanyi wasooka okumbuuliza ekibuuzo naye ng'omusajja naguma mazima kinkugambye lubaali takwata mu ssiru noonya amagezi gonna kuba bakubuuzizza ekibuuzo olina okiddamu mpozi nyakwebaza muzaana waffe atukuuma omanyi omuzaana kintu kyamaanyi nnyo mazima akugumya ne bwe musulaawo nga temwebisse yakugumya naye bw'oba omu tosobola kubanga abaana bano batuuka ne bagenda ate nemusigala ne muzaanawo kale bonna abazaana mbatumidde abambejja bonna n'abalangira mwenna mbatumidde omwaka ogujja Katonda nga atutaddewo mufeeyo nnyo ku bifo byaffe eby'obuwangwa obutabisaanyaawo temutema miti enzizi temuzisendawo kuba emisambo ate gijja kudda mu bantu oba mu baana baffe ate ng'okubavumula kijja kuba kizibu mazima pozi mbaagaliza amazaalibwa amalungi omanyi kati nze siriiko nti oba gaatuuse leero oba tolina nnyama gy'ogenda kulya olunaku obulira luwulire olumanyira nti nno lunyumye ng'ofunyeyo akanyama oba kasooda awo omanyi olunaku lukoze eki olubala omanya lunyumye naye togamba bantu nti embaga yanyumye nga tewanyuddeyo sooda mazima njawo okwebaza omukulu kankako olw'okuba n'obuvunaanyizibwa obukulwana okulaba nti ensi teggwaawo obwakabaka tebuggwaawo obuwangwa kikikulu mazima kale mwebale nnyo mwebale ddala tumirako n'abaana bange naye bawala bange eyo waliyo Nabadda Nakalema waliyo Nakamaanya Tebandike bangi besijja bayinza peegi neggwako nenteeka n'endala kale nkwebaza wamu ne mukyala waffe akuumye akusobozesezza Mukama Katonda abankuumire mwenna n'abakulembeze bonna ab'enjawulo mu Bwakabaka bwa Buganda ne mu gavumenti ya Uganda mwenna Mukama abankuumire wamu n'abagereka waffe mazima
agerekera Obuganda ne Mukama amukuule. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Happy Christmas and Happy New Year. Bye bye. Omusayi weewala okunyigiriza oyo bwe mufaanana, buli lw'omutuulira obeera okontana, n'entegeka z'omutonzi we mu bujjuvu, leka omugabo gw'alina gukozese, jjukira yaweebwa n'obuyinza ku ggwanga lye, okulirwanirira ennyo Ssaako ddagala, wagamba ekimunyiga awulira ensonga ye, n'ekita ekitabulidde essengejjero, ekyo ky'emirembe ziyita enkindo, ate emiti emito giggumiza ekibira, eno waliyo egisumuusa egirina visioni, leka okugwanyiza muganda w'enkomyo, naye alina famire n'emirimu gye, gwe n'okyakyankyukana nnyo kuba omutaddeyo, okalya ddakaddadda n'olulo lukonkona, ojweteka ku munno y'essango, n'omulamuzi n'amanya nti bya bulimba, kyokka nakkaatiriza olw'ekyo ojja mu miro, mbwagenda na bigenda gwe kafiiremu. Saba wabeerewo entegeeragana, wabeerewo okuteesaganya, abasibiddwa balina ensonga.